Talu tuddamu okubategeeza nti sigenda kubeera 23 September tugenda kubeera ku Hotel Africana. Njagala okuyita abakyala nga oyinamu akasenteko ng'oyagala tebo ya bukadde bubiri jangu ogigule. Suke twambala ebigoye byaffe biri ebinyuma. Ate okulaba nga n'eddaddi ojja naye kubanga Lutalo alina obuyimba bungi bw'osobola okuyimba ng'otegeeza mwami wo. Kala kayimba nga communicatingira. Kala kayimba kumala teeka mulungi omukazi bamutera nnyo okwekola obusolosolo nga amaze okutamira obulungi nnyo. Kati no nayimuka already ali mu kusiikiriza nno abali emabega ate ye munene. By the way, let me tell you this. Omuntu bwe yeesasulira tebo ng'otudde ku katebe ka mitwalo 5 oba 10 whatever ng'omuntu atasutudde tebo ya miliyoni 2 toyina buyinza bumugambako. Kati no bakubye dekipa. Naye nga David Lutalo bayita banne basebe ne banyabo mujemere nga mwegata ku Hotel Africana 23 September okina genda bere mitwalo 3 VIP genda bere mitwalo 5 tebe genda baya bukadde bubiri then tunavaawo tujagenda keruwe tujagenda keruwero tujagenda ke mukono tujagenda ke kyotera tujagenda ke Masaka n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kakati gwe olabalanga David Lutalo jango berenga ate omuwagira olaba obuyimba obufaanaganako ng'obwo. Naye nga 19 wiiki eryejja B2C the Kampala Boys bakutegeeza nti jango begatteko mu muziki obugenda okusindogoma. Tonnalaba ku kivulu ky'amaanyi nga kigenda kubeera awo ku Freedom City. B2C the Kampala Boys bera kuyimbira ennyimba zaabwe zonna gye baatandikira ku mutwalo gumu VIP gigenda bere emitwalo 3 tebo yakakadde kamu tandika okugula kati ate muleme kubanga mwenyiga. Iyo video gye nagamba bambi kiwala nkya actingira bulungi. No bemba Vixen ekiwala kyazannya bulungi kachingana kino nono Vixen yabadde mu limba lwa Shiba yani mu limba lwa Malayika lwa Nwaji. The boy. Omo ebirevu ebirimu envi. Muna emi abalenzi bonna mbayita boys. Yeah, fine boy. Era naye mba nkunyonyoleyo ngamba the boy I work with. Nibagamba batya boli nabo. Ekyo ekiwala atokikakasa kyoyogera. Naye nzannyira bulungi ankolera bulungi omuntu afittinga mu character omanyi what kimanyi nti n'oli Vixen but omuntu akujja mbirowoozo nti oyo Vixen n'atuula ewantu era ndowooza y'ensonga lwaki yakoze oluyimba lwa Shiba etasobola kumwebera wadde ali mu luyimba ate olwakafuluma kuba bambi yakola bulungi kale akagoye kano ku CNG nga bulijjo osobola okukafunayo and outfit is one of those most comfortable outfits like it feels very comfortable olumulu oyambala bugwene omutima nga gwine kyegungamba kagugambe sikuyinaako buzibu naye naddala nga oli muntu abawala nga oli munenenene mulimu n'obuwala obutonotono bwagala nnyo engoye ziri loose naye oba nga oli munenenenemu olumu nga twegala bintu byakwesika olugoye lukutte. This is one of the most very comfortable outfits ate gira mu kala ez'enjawulo kala zonna zeyafulumiramu nnungi just genda ku CNG emakindi awo ojja kuba nga osobola omulaba nga wakayisa ku police barracks oba mukubire ku 0758 59 18 16 nekubirako akagatto akalungi tewakoze maama ow'enviiri empya dakyalongosa nviiri ze nakitende ku kagatto kala kali very simple ate bwe yambala olugoye olunene bwe tuyambalyako manya abaana boolugabnina obugere obulungi asokoleke tumale nga toza nakitende abaana booluga baba ne ttaki y'ebintu ebirungi enamba ya dola erizi 786 26 1991 078626 ajja kuba naye akufunira obugatto obulungi obuli very very comfortable. Obugere bwange tubuvuddeko kakati obugere hafi ebigere tujja biddako kale tujja biddako bado najolaga sheno mwaka ogumu gogikozeeko owulira ogimaliriza kale wamba nimanyo yagala gena nti gwengo ogenze mangu wano buli akwata tata kakati wale njogere egamba nti behind every successful man there is happy a strong woman. Omanyi kitegeeza tekiri self explanatory kitegeeza kinyonnyola nti omusajja yenna position gy'omulabamu eyo oba wampisa nnungi oba muyonjo oba successfully mu business yonna gwe kyolaba kyosiima nti bane Simon ng'alabika bulungi Simon nga buli kyolaba ku musajja eky'amaanyi ky'omwagalako ekyo waliyo munnamuzaamu amaanyi mu nsi wali ebintu bitwagala ku basajja waliwo abasajja ebitwagalwako naye nga si bikitundu kuffe naye nga bakyala baffe babibridging nga babiteekawo ne bibeera for example ku kyalo wayinza okuwaliyo omugagga ng'omugagga oyo agaba nnyo nga kigambibwa nti agaba nnyo naye nga mukyala we yaabawa naye ng'omusajja takimanyanga nako
njagaba ng'omukyalo oyo omugagga oyo aziika kubanga omukyala oli watuuka mu kufa bannaye nga bitalo munange mukama wange abadde tasobodde kubeerawo naye munange nga munakuwavu n'agamba nti agenda kufuna engeri gyakola ki gyajjawo nekimanyibwa nti omugagga aziise naye nga n'omukyala we yavudde ewaka n'omwami teyamugambye nti ngenze kuziika omusajja n'ayitimuka n'agenda bw'amaanyi nnyo ng'ekyalo kimwogerako ng'omusajja ow'eggonje bw'ali bize naye afuba okulaba ng'abeerawo ekyalo naye ng'omukyala yakikola tubikola mu bamaama baffe ye waka ne tubasiiga kkale nnungi ye mukyalo omuki omulungi naye mu byonna abakyala bye mutukolera mubeerawo bingi bye tukkiriziganya nabyo tugula n'ebintu nga sente temuzitwadde n'ogamba mami omwami munnanga aweereza kano lwansonga oyagala kusiiga kifaananyi kya mwami muki mulungi era n'otuukaeraga mukodo mutwe tweyanza munaye kafuriigi n'osooka kale n'omanya kitegeeza mama w'abaana yakikolako naye walimu bye mukola wadde nga bituvimbisa eno naye nga tetwandyagadde biraba okwekuli olugabanguzo tugaba nnyo omusajja omuntu yekka gwawa ye mukyala nga tofuddeeyo mukyala waawa n'emikwano gyaffe no tulina bwe tutuuka ekkomo nemanya nti kwefuemba naamuwa simusukka abiri oyo naye ate kwefu najja naddamu nansaba nemumma ogenda okuwulira nga nkompuleeni ng'ekyola nakigulira emmotoka yange nasanze kitaddemu omulenzi naye nga ate mukwano gwe yagaana omuwa ssente ekyabutonde kakati olugabanguzo luno lutandikira ku bintu byonna byolowoozaako paka bibituuka ku bintu ebyewaka abakyala because neighborhood abaana bazanyira wa neighbor olumu abagenyi bajja okutukyalirako bapaakinga mu baneighbor ebintu bingi nnyo olw'ensonga ez'enjawulo muwalirizibwa okugabana ku bintu omwami byaleeta n'otuwako baneighbor for example neighbor ze n'akubuulirako omusajja amaze wiiki namba taleka wadde n'ekikumi ewaka alina kulabirira abaana okakananga ettooka olisazeemu wakati nengamba omwana megulirako maama gundi ne sukaali leeta tumusenera kwambi agendawo abaana omutima ogwekizadde ng'omukyala naye ekintu ekyo abasajja ebiseera ebisinga kitugula ebintu in bulk tetwagala kubaako bye twejjako ekyokubiri twagala kuwa bakyala baffe indirectly ntya bwengula ebintu yakayona nembiteekawo nga manyi togenda kugula mmere togenda kugula nva togenda kukola ki naye n'akameeza nenkakulekera indirectly nze mba mpa mukyala kubanga saagala kibe kikwate kubanga akazi bwe muba bamanyiiza mubanja oba okitegere kakati wentandika okulaba nga ate otandisa okugaba ebintu ate byoleeta byenzijjawo kiruma I understand okikola for the good image ya family yammwe naye abakyala mwandite ekyo mulina okukitegeera mulekerawo okutukako obutabeera bakopi mumanyi mutukaka nnyo obusajja obudugavojasolo kiwagu ky'ettooke namuwadde nnyo nze nakuwa obusajja bw'ebiwalaata kakati awo muwadde nnyo obukopi obwo mujjudde nyingi nnyo tokaka musajja kwatatajja ttereera bambi olumu mugenda ne muleeta emmere nga nnyingi ovudde mu kyalo eyo oguzeeyo ensawo y'emmere nga ndaba egenda kwengerera awo nze obwongo bungamba musolo girya omutima gungamba amatoke nga bwengaguze akafuluusa akalamba musobola okwesonyiwa omuceere ne mulya amatoke paka gakola ki bannaye eno ettooke lireeta alusa eryereere ago ge gamazima gomanyiwa mu mutima naye ate omwami tokimulaga era ne wooba ogaba tomulaga nti wakoze eki tiwagabye ne bano booyazisoba oba bakomawo okwebaza babuulire nti ekyamazima nkuwadde naye ebyabaami obikola ki obimanyi osigale ng'ekifaananyi okipaintinze bulungi naye ng'omwami teyennyikidde kuba ate bw'anaalekera awo ojja mmaliriza ggwe obonaabona waliwo omusajja nga takyagula matooke waka yakowa okuliisa ekyalo ate oba buli wagagula mpeereza abalala tuyita ne baganda baffe faati kyangu okime kamere ali mu bufumbo obukyagaana bambi n'omuyita olise ku baana be tuyisizza famire y'abaganda bammwe bali mu bufumbo bwagaana so briefly emabega w'omusajja ow'amaanyi obayo omukyala twebabaza nnyo kubanga mwebali kuba mpagi naye ate akyabutonde wali bintu bitagenda kukyuka mu baami ng'okugaba abaami n'okugaba kyovulaba nti omusajja tuka time n'agamba nti kambuuze ne ku mukyala wange oba tunaasobola okukikola indirect abagezaako nakubayinga time nakulemesa gwali mu musaba kubanga sayimonze wenzijja okwewola kati nongamba kamala obuuza ddadi nkugamba kireke kakati wakati ng'ogezaako okubuildinga relationship ne banneiba wooba ogaba ebintu ebimu bambi omwami tomulaga kisigale nga kyakyama yes it's good to be open naye waliwo ebintu
ebimwenyikiza but later on bwali kizuula ne kizuula nti maybe omwana amwe waliwo abadde ayagala omubba ne waba wafiirawo omukazi wona amusanga banayenze family embeereddewo omukyala ankolera bwati kati omusajja waatandika okugamba katonda yampa omukyala kyovula omukazi mu bulamu bw'ensi eno olina okuba ng'oyawukana ne bbaawo tolina kugabana characters na musajja omusajja waabanga ng'olina kuba kale toyanza munetubuulirako wakati mu ntambuza